ngenda kukuyanyi wazibu nnyo wansi. Mutegedde mutaba tinaba nakwera ssaawa. Singa mufunya akatuba n'agalamira ku wano. Nga luwedde tuyambale ngule, tuyambale ngule, tuyambale ngule, olutalo nga luwedde, tuyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya. Tuyambala engule zimasamasa, olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tulizimba mu Uganda empya. Bosiku ng'agenze tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule, bosiku ng'agenze tuliyambale engule, tulizimba mu Uganda empya. We shall overcome, oh someday we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Mwalowooza kiki? Asajja bagenda kukwira Musasi ku street. Ngamba ekwegayidde kiyamaani omukwano gwensala kukuba Musasi togezaako. You have orders to kill you. If you resist, the government will not orders to resist. Naina kugenda kugonzikingira ku street. Kubiri. Nenda janira abantu batuyambe naye twala nga bantu bonna bonna bati. Masasi gavuga mangi nnyo. Kuweza kutumia nchi kukomea. Koza koro twaitwa kagina funa batubuzaako naye ngo buli omu alina amubuuza naye nga mu kitundu ekimera owulira eddoboozi lya munno nyumba olwo mutwali awo nenvaayo ko olutu olwali lunuma ne bagaka basooke bayitewo zemanzizaayo kati jjo era nenzirayo ku makya ne bambuuza naye jjo nabadde very valuable masiri bulungi yadde jjo kati ne banzizaayo mangu kuba be bampadde nekyayi bagamba maybe you give us some food. Nenvaayo ne banziza ng'olumu ne baleka batwalani masi naye olw'eggulo batukima ye bwe bamututte yaluddeyo kati zaadde bakankuba empiso ne baa nti mukuba mpiso kabina kubanga ekigere kye kube ku kisambi kuba kabina kanuma bakakubya kage bankuba empiso ku kisambi nenzija ne neebaka neefunamu kopulege bitukoze twaza penkiina ne neebakamukaawo kati neebase nagenzi nembahoza bannanga bali mule mukyala tannakyaliyo olwamaze n'akomawo ne batugamba mujje mwembi nentubabuuza ebibuzo mulundi gumu kozi nadeseola bulungi nasisema kati bwatwemeremu ne tujja awo twatuuse ate batutte munumu ddala awo batwedde ebintu byaffe tetwazemu nakusayininga nga lwe twayingira twasayininga nga tubiteekayo wate twasayiniza ne babituddiza era ne batuzzaako obukookolo ne batuvuga okuddamu okwekanga bangamba kubira muganda because bakubuuza abantu bakubuuza enamba ya muganda woomu maama wo taatawo ne baawo so ne bangamba I want you to call your brother Yusuf is a doctor and is the only person they allowed me to call nakubidde ajja ntugeekenya yali tannaba natuuka kuba namba yitwagireseewo ne bagamba andala nemmotoka yamweze asa mukozi wano statement muvuge mugende era ye okunfuna yanzije ku leero ngukidda ku URA wetwapaakiriza sookunze because yabadde ajja on his way coming Wembule ekireka ate abo bo bano bakoze kyo batugambidde mufulume. It's very unfortunate. Many of our leaders, as I speak, are in fear. Some have to change cars. Many of them are not even sleeping at their homes because of the state of panic. Right now, there are some of our comrades who we are looking for. We don't know where they are because yesterday there was a threat that they could be picked up, but we are still trying to call their phones and they are not reachable. We don't know exactly what is happening. So this is a situation
that is ongoing in NUP and in our country. You can imagine these harmless, wonderful ladies who sit on our election management committee. Why would they be held in a military facility? Why? And for us, we believe that it was after exposing them, because as you can see, that car had a tracker. So after they realized that the car tracker had pointed out exactly where they were, we believe that is why even that car was removed from that facility, because the car was able to show that they were being held at CMI. Remember, the whole day yesterday we were trying to ask them where these people were, and they kept saying that they did not have them. So it was after the issue of the tracker was exposed that these people at Mbuya, that they came out to say that. But you can see what we've been telling you. These are the things they've been doing to our foot soldiers and many other people that they abduct. They are always asking them, who funds NUP? What is your next plan? What are you planning to do? Why do you have a lot of support? And all those other ridiculous questions they ask. Right now, we are still looking for a head of mobilization.